emitima gikaaba, emibiri gikaaba olw'ensonga ya mwannyinaffe. Ensonga eriwo kati ku media olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano 2024 ennaku n'ennyiike eri mu Buganda naddala okusinga mu Balangira n'Abambejja okuva mwannyinaffe oba mwannyinanze lwe yatukakasa nti akomawo e Uganda. Tubadde tucommunicatinga bulungi okuva lwe yagenda era ne bamukyusiza abantu be yalina okutambula nabo ku ssaawa Entebbe n'aguma n'atambula, naye mu kukomawo yasobola okubeera ng'atubuulira nti nkomawo e Uganda era abadde Bulaaya nga n'aguma n'atambula Uganda era abadde Bulaaya nga buli kimu kyonna twogeraganya. Naye okuva lwe yakomawo n'atuuka ku kisaawe Entebbe tetwaddamu kumuwuliza nga ab'olulyo lwe. Kati buli omu ayogera nti gy'ali ali ku Namulondo alamulira ludda wa? Gye yagenda ku bujjanjabi yajjanjabibwa bulungi n'akomawo nga yeetambuza tasituddwa. Abasawo tebaali balalwa omusiibula n'akomawo era singa yali mu mbeera mbi ey'okuddizibwayo amangu oba okubeera nti tateredde teyandikomyewo, naye abasawo baakakasa nti ali bulungi era n'addizibwayo era n'akomawo bulungi. Kati eyo gye yawambibwa gy'ali gye tutamanyi kubanga communication zaakoma zonna ku lunaku olwo ng'akomyewo. Tetuddangamu kumuwuliza, tetumanyi bimufaako, tetumanyi kyaliko. Kati Obuganda bwonna muli ludda wa? Twetaaga eddoboozi lya mwannyinaffe mu abeefuula abali mu buyinza. Obuyinza obwo bwe mutasobola kutuukiriza, twagala eddoboozi lya mwannyinaffe, eddoboozi lye n'ekifaananyi kye atubuulire. Abataka bbu Obuganda babutwala, ffenna abataka bbu ku lunaasigala talaama. Bukyambiyimba maama olwaleero bintabudde kati mujje mundabe. Daajana lwa musaayi gwange abenda ya Muteesa yennaku ng'esuse. Okugyawo mayiro kwali kuwamba Sseggwanga bwe nkitegeera mu bumpi. Mu 6 enjegeya gw'e Buganda ye yavaako ttabu. N'emyaka gy'ekinaana olutaleera lwatta baffe mbuuza kikye twalya. Ssenyiga 19 ng'akyafunze ekyonga n'ettemu nga lisusse. N'endwadde erumu omutanda ekyatukubye entiiso olumbe wajje lwava maama. Bw'ogenda obigattagatta era biwunzikira gindi mpulira nfa obulumi. Noonya ne gye ndiziikibwa ffe ku ttaka abaatugobwa dda eri country of Uganda. There is a particular man that was kidnapped. In a vision, I saw a king was taken out. Did such thing happen? In a vision, I saw a king being picked out, a leader of a community. The Lord said, because of that man, half of the nation will be destabilized. He said, whosoever has kidnapped that man from his position is about to cause problem. And let me let you know, in the next 14 days, that man does not come out. God will break loose the angels of destruction to that nation, and everybody will bear the consequences. Wherever that man is, have been captured in Uganda, tell them to bring back the king, or the king will lose his kingship. If you understand what I mean, tell that man who took the king to return the king, because the king will be removed. If that man dies, the nation will never be the same.
So as you are talking, the Lord said they took a king. They kidnapped a king. I heard the Lord very clearly. That's what the Lord said. Right here, not yesterday. He said they took a king I love. He said, tell them to bring the king in 14 days to come. If not, the nation will break hell loose. I will give power to a young man who will raise dust. I will protect him to fight against the authority of the nation. I will guide him and I will make him a king against you who kidnapped him. Your time is up. Your nations will not be a nation you will recognize until you are sent to an exile. So, it is for them to decide if they will bring him back. Because in a vision, I'm seeing him in the bush, in a house in the bush. A house being built in the bush. That is where the king is. Are you understanding what I'm saying? So please, pray for any leader that was taken out. Because already the nation is in problem. To the people of Namibia, we would like to know the relationship between the president of Namibia and Museveni, who's corrupted all over the world, to exile our king in your land of Namibia. Which relationship do you have? Which relationship? In case of anything to happen to our king, you are accountable. People of Namibia and your president, look what our king is in your land. We would like to know which relationship between the corrupted man, Museveni, and you, president of Namibia. Which relationship between you people of Namibia? Are you in the game of abducting people? Do you have many people of Uganda in your land? We would like to know. This is sensitive. Namibia, you are our fellow Africans. But you can't allow someone to torture somebody in your land and you keep silent. Why? They take our king in your land, in your forest. We would like to know. Maybe there is many Ugandans are there in torture chambers of yours, Namibia. Namibia people, raise up. We want our king out of your land. Maega and Museveni, the so-called calling himself that you are prime minister of Uganda, when you are not. And you, Museveni, we need our king out of Namibia. And we by the way, you can leave our country because you are dealing with Namibia now. But before we knew, you are dealing with Angola, who next to Namibia. We need our king out of Namibia. You people of Namibia and the president of Namibia, let all the world knows that you have a relationship between you and Museveni. Bakadde bange mbalamusizza abaami n'abazaana abalangira n'abambejja banaava ne basaava banaalinnya mwenna oba muli olulangira bajjajjaffe ab'obusolya bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna mbalamusizza siri musanyufu nga nze bulungu gy'aviira mukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka Muwambe era bamukuumira ku Kisaka naye sinnawulirayo mujjajjaffe yenna akulira bika bya Buganda yaavuddeyo ne sitatimenti etaasa Namulondo.
mukakasiza ddala abazzukulu bammwe tuyinza okuddamu ne tubawa ebitiibwa bye mbadde mwetaaga okufuna. Era Ssaabasajja Kabaka singa bamutulugunya okutuuka ku ekyo nga ne musigala nga musirise, tunaddamu okubawa ebitiibwa. Bammwe banaaba batulugunya, tunaavaayo okubataasa ng'abakulu b'ebika. Embiri z'ebika bazitunda musirise, abamu mwetaba na butereevu mu kutunda ebintu bya Buganda. Musagambiza mugenda ku mipiira gy'ebika, Ssaabasajja taliiwo. Bassebo ne bannyabo, kiki ekyagwa mu nnyumba ya Nambi? Tukkirize nti Peter Mayiga ebika byonna yabiteekamu ensowole, era nsowole ze zitukulira, nsowole ze zitukulembera. Oba mwagala tugamba nti mumanyi kyakkola? Mumba nga temumanyi kyakkola, mulinze kibuuza baani? Lwaki temuvaawo temusuulawo ttawulo temuva kukulira mu bifo byammwe byonna bye mulimu? Oba temulina makulu? Muba temuvuddeyo ku lwa Ssaabasajja, osobola okuvaayo ku lwa muzzukulu wo gy'aviira ayogera afunye obuzibu. Tuvula nti batta abaana ba Uganda bangi, mwenna musirise. Batulugunya abaana ba Buganda, mwenna musirise. Bagoba Abaganda ku mataka, mwenna musirise. Bababuulire genda ku mikono na kuwuuta mpombo za mmere. Mutwagaza ki? Mwagala tubakolere ki? Olutambi tugenda tuzingula tuluzze embika byaffe. Mutubuulire ki kye mukozewo nga batulugunya Ssaabasajja Kabaka? Tuli mu nnaku etagambika, naye mwe abakulu b'ebika mwe mutuleetedde ennaku eno okutuuka ne kuwe tuli kati lwaleero. Mwetereeze, bajjajjaffe mwetereeze. Era mubanga muli nsowole mwegobe nga bukyali. Kino tekigenda kudda mabega. Oba tuli balamu, oba batuggyeewo, tuzadde abaana abajja okulwanirira kino. Naye mwetereeze, mbakoowoola mwenna mwetereeze. Mwenna musirise, muli mu bitiibwa, mulya muli comfortable. Singa tiyali Ssaabasajja Kabaka sebo, singa ebikawo ebiri. Kiki mutwagaza bazzukulu ba Nambi mmwe? Mwetereeze bajjajjaffe, mwetereeze. Mwetereeze. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bannange munansonyiwa gwawulira nti toli comfortable na vidiyo eno gye nkoze. Mu bulungi mu butuufu bwayo ng'owulira toli comfortable ne vidiyo gye nkoze. Nkusaba busabi mu mutima mulungi giyiteko ogende. Bw'owulira nga toli comfortable na vidiyo gye nkoze nga togigula ng'owulira togyagadde mu mutima gwo, giyiteko buyise ogende. Kubanga aboogera amazima batono, ate amazima gali kufuula ow'eddembe. Always. Gwe bw'obanga owulira nga toli comfortable na kingenda kwogera, ng'owulira toyagala kuneeminga bantu bano be ngenda kwogerako, please eno vidiyo giyiteko ogende, ojja kulayikinga endala. Nze mbuuza, Maama Nnabagereka, bwe tuba tufumbirwa abasajja baffe nga tugenda mu maaso ag'abasumba abatulayiza, tulayira ne tugamba nti mu bulungi ne mu bubi ndibeerawo. Nga bakuteekako empeta, omwami alayira n'omukyala n'alayira, nga mugamba mu bulungi ne mu bubi ndibeerawo. Ebigambo ebyo mubirayira mu mukakasa oba mubirayira mugamba nti kamale? Bazzukulu ba Kintu ne Nambi gye muli bakadde bange abalungi. Nsiibye mutya, mwasuze mutya, mwebala emirimu, mwebala egibakooya. Nange mwendi olwongo gy'aviira Namasaka. Bakadde bwe mukkirize ntwale obubaka bwange buno eri maama wange omulungi ow'ekitiibwa Sylvia Nagenda, maama wa Uganda. Alina statement gye yakoze etanyumira Baganda, etanyumira Bannayuganda nga bali mu bulumi obw'okubanja kabaka waabwe.
Kusookera ddala ngenda kutwala omukisa guno okwebaza maama waffe First Lady Babi Itungo baakwata pulezidenti waffe mu Arua n'ebikolobero byonna ebyamukolebwako. Yakola buli kimu ekisoboka okulaba ng'ataasa obulamu bwa bbaawe. Kinali ndowooza nti ate ku Sylvia Nagenda ng'onoonya Ssaabasajja Kabaka kyandiyitiridde kubanga n'abakaabirako weetuli. Naye bw'obanga otuuse ekiseera kino nga tovuddeeyo kubaako ky'otegeeza ggwanga eri bannayuganda bikwatagana ne Kabaka waffe, n'ovaayo n'ogamba nti abakozesa obusimu tuwa amawulire ago g'obulimba, ng'ebbanga lyonna Kabaka alaajanye Obuganda bwaddawo naye tebulina buyinza, Buganda bwaddawo naye waliwo abatabwagala, tolina statement n'emu gye wali okoze. Kiki oba otegeeza gwe nga maama wa Buganda? Era oyagala tukole ki? Lwaki oyagala okwabya emitima gy'abannayuganda ng'otulaga enyiiko, osiiba ku mazaalibwa, osiiba ku bubaga, osiiba mu miitingi ezitalina kyezigatta ku Buganda ate nga zaabalabe ba Buganda bw'otuulamu. Osiiba mu ntebe State House, osiiba luddawa, osiiba luddawa, weetaana ne Katikkiro. Kiki kye mugasse ku bulumi Ssaabasajja Kabaka bw'awangaaliramu ennaku zino? So nsaba okutegeeza mukadde waffe Sylvia Nagenda weegendereze. Enkima gy'ekoma okulinnya omuti n'okwoleka obwerere bwayo, otandise okukunama oyise n'wooteekeddwa okukunamira. Okiba okyalina sengaawo, genda omubuuze ky'oteekeddwa okukola, akikubuulire era obeere mwegendereza mu nneeyisaayo. Lekera okuwanda abaana ba Buganda baba bazzukulu ba Buganda ebigambo mukamu ebitali bituufu ng'ate gwe okola ebikyamu. Tuwe statement yokka emu gye wali okoze ekwatagana ne Ssaabasajja Kabaka. Ne buli lwafuluma akola statement. Buganda bwadda tebulina buyinza. Obuganda bwadda waliwo abatabwagala. Gweokola statement nti abakozesa amasimu tulumya emitima gy'aba. Kakati gw'olumya gy'ani? Asirise ebbanga lino. Nera bagamba nti olina ekkobaani nkusaanyawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tusobola okuwakanya. Nkulabula weegendereze. Ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Naye n'aseera ekiro era amanya bamutegeera. Yimirira ne bannayuganda benyumirira n'abaana bannambi nga babanja Ssaabasajja Kabaka. Naye gy'olaga okuleka nga toli munnayuganda tukutunuulidde n'amaaso abiri. Bulungu gy'aviira mu Namasaka ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mayiga omukazi yetwala naye tuwe Kabaka waffe ssebo. Twakimanywa omukazi wa muzaalamu abalongo, ababalongo tumanyi babo ssebo, si ba Kabaka. Walanga tekikumalidde omusajja ne mumuwa obutwa. Obutwa bwagana okumutta n'ojjano n'otulimbalimba nti alajje. Nga tumaze okubanja Kabaka tali mu mbeera nnungi. Obutwa tebwakumalira, tebwamutta. Kati wasazeewo okumuwamba buwambi ssebo. Mayi bagamba akwagalira omukazi, akwagaliza ntaana. Naye nga kikusumbwa kiri kimu. Mulaba nga temulina ng'ejje mugenda kukuzaamu baana bammwe ng'omusajja oyo akyaliwo mulamu. Kyova olaba okola ebyo byonna byonna. Okozesa amagye agaakuweebwa ng'okozesa okuwamba Kabaka waffe. Naye ffe twagala ekintu kimu Kabaka. Ssaabasajja Kabaka tumwagala oba mufu oba mulamu. Kyetwagala Mayiga kyokka. N'abagereka wa Buganda. Maama nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi. Amannya gange nze Lumbi Fred. Kansubire nti obubaka buno bunaakusanga. Bukyanga enjega egwira Obuganda. Mbaddewo nnyo wano nga ngezaako okukumaakuma Baganda bange, bato bange, bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzo nga bijja ku sayidi yo. Ne mbagamba maama muleke olw'ensonga ezaggala wa nnyindo okweggala. Era ne bakkakkana. Naye maama wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu, naye ate tokisussa. Ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu mu nnono ya Buganda, nze nga muzzukulu wa Buganda
ndi waddemba okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulondo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango guggulwa Ssaabasajja Kabaka yasalawo ekibonerezo kye bampa. Ngezezzaako nnyo okuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga n'ekirabika ogaanye okwessa wonyina okuba. Ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zinva mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala bantu bakutambulireko batandika okujjamu ekitiibwa kye badde bakuwa. Mbadde ngenda kukusaba bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko mu butongole. Mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke weesonyiwe emikolo. Nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno ogw'abamaama ogubadde mu Lubiri e Mengo gwe nkomyeko okuwolereza. Wenziremu okulaba omukolo gwonna nga gw'ogutaddemu omutwe gwo. Ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako guno okimanya. Kino nkikusaba weesonyiwe emikolo. Wadde munono tovunaanyizibwa naye ate buli lw'obeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulire gwa Naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ky'obasiigira kirala. Nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ŋŋamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Obuganda obutakubuuza bibuuzo. Olwaleero ovudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi. Ogambye nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga basharinga obubaka obulumya abantu. Maama tewali yali asharinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi. Lwaki tonzija akabanzi? Lumbuye bwensirika n'ebigo by'essoogera. Nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukube eddagala eri musiimuula obwongo. Era akabinja akali emmenga kukulemberwa Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, Kiwalabe Male, John Katende. Mutandika okugamba nti Kabaka ayina mental illness. Oyagala kuŋŋamba project gye mwabadde muba seminar eya mental illness oyagala kuŋŋamba nti mwabadde mugezaako okupromotinga kulaga kifaananyi ekyo tesinga mutuuka wali we mugambira nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyoyagala okuŋŋamba tonzija akabanzi. Tonzija akabanzi tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate program ziwatandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. Waliyo butabika hospital, mental hospital, balina okukola seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Nga neddulu gye mukola okusiimula Ssaabasajja Kabaka obwongo tugimanyi. Not you tonzija akabanzi. Nkulabula. Tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate. Naye ate ekisaakaate kyennyini
nze wano nze mbadde nkubirira abaana bazzukulu ba Buganda baga nti Omumbejja ssanga lya Mbogo mu mwesonyiwe naye nga bwe kibanga ekisaakaate weekiri nga tekisobola kugundula ate essanga lya Mbogo muteeka waalina kuba tujja kwebuuza ekisaakaate kirinamu mugaso ki nkugambe tonzija akabanzi bwabanga Omumbejja katalina ssanga lya Mbogo ebintu byakola biva mu kisaakaate then ekisaakaate bakiggale tonzija akabanzi bw'oba tosobola kwesonyiwa ku program saa zino zoli mu kukola bw'abanga muwalawo ebintu byakola bye biri mu kisaakaate then ekisaakaate bakiggale kuva dda nsaba abaana abantu bahandolinga omwana oyo oli Mumbejja ya Buganda kifaananyi kya Buganda bwe kiba nga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga Mumbejja kiba kitegeeza Obuganda ebuswala osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera ng'oteekawo kisaakaate kisomesa abaana babala kibasomesa ebyo maama tonzija akabanzi nkugambye woddamu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tugenda kusiiwuka empisa nze njo bayisimbula nze mbadde looyawo nga nkuprotectinga n'ebintu by'okola kirabika gulooza nti ffe tetutegeera nina bingi nnyo wano bwe kibanga ekisaakaate kisomesa byebyo nga ye message eri gye kisindika nze Seeguya oba kambukulekedde okwo awo tuvuddewo tonzija akabanzi kyenkugambye kano bakakusale bakakuteerewo bakakuteere ku ssimu yo oba onookasana ku TV yonnenene balaga nti muzzukulu w'amaziga yasiiwusa empisa ekyo nkigambye weesonyiwa emikolo ku kyalo mu Buganda nti kasita omuntu yenna afa tebakulima mpaka ng'omuntu aziikiddwa mu Buganda singa empologoma eba ekyadde waakasujju teba mukolo gwonna gukolebwa mu Buganda wabula mulimu mukolo after mukolo muzibyiikiriza ki akatali kabba magumba oli osula mu mulyango kiki muzibiikiriza tontinkula akabanzi awo tuvuddewo Assalamu alaikum Azore Sudiman. Nva kwogera n'omukuumi wa Ssaabasajja Kabaka gwe bayita Captain Ssempijja nva kwogera naye ku ssimu neera abatumidde neera n'ategeeza Abaganda ki ekyamugoba mu Uganda Muhoozi Kanyerugaba nga yeegasse ne Mayiga n'Empuuga nga baagala kutta Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti nno ye yali tasobola kutta Kabaka Muhoozi Kanyerugaba Mayiga n'Empuuga be bali mu lukwe lw'okwa kutta Kabaka Captain Ssempijja ntegeezezza nti agenda kumpa audio nzibakubire ng'atubuulira details zonna byabadde baagala omukozesa naye n'abigaana kyova olaba nti yadduse e Uganda neera ssaawa zaakaakati Captain Ssempijja ali bulungi ali safe njagala kubategeezaako mwenna naye yagambye tajja kukola mission yakutta Kabaka yagigaana baamuwa emmundu 2 ne bamuwa n'obuwumbi obwo 2 neera ezo ssente yazirisiivinga omwezi guno nga gutandika mu kizimbe ekiri ku Gaba Road kye bayita Namata ekizimbe ku Gaba Road bakiyita Namata kizimbe kya Katikkiro bwe baamuyita ne bamuwa ssente n'agaana okukola mission kyova olaba nti nno yadduka e Uganda naye ali safe kyenjagala obbategeezaako. Naiga, we have not forgotten your role in the abduction of the Bugandan king, Rano Mutebi II. We demand
his whereabouts, and we demand his release. I just want to let you know that God and the angels are coming for you as well. Free our Kabaka. Twagala Kabaka Wafe. We want our king back. Ensonga lwaki tuyitwa Baganda mu Uganda gwena muswa omwana wa Mutesa gwatugatta bwe ngamba jali mirembe mwobanga mwoli oli mitima gy'Abaganda tunda Lugaba yatuwa taata uli lujano tukusabira sala uli lulimi lwogera kimufeneno Mukama mwana wa Mutesa ono mwana wa Mutesa tukumbira mwana wa Mutesa omutebuse bakola Mutesa ono mwana wa Mutesa ono mwana wa Mutesa tukumbira mwana wa Mutesa omutebuse bakola Mutesa muliwe tukulaba kebutu tusagambiza nezivuga Buruma tunyura wamu nawe era amaziga tuyiwa Kuluno kyatuweddeko emitima gyesise embeera gy'olimu wano obwongo bwennyise tetukutiririre ennandi kitusiike ku mitima gyaffe kwoli musaala zaffe mwoli obulumi yadde n'obungi baffe tetukyukira ngi mutangira abalabe be abalabika n'abatalabika abamunda n'ab'ebweru kufuga entegeka z'abalyangwe tukusabira Souls of Africa, Uganda the reigning Maulana mwana wa Mutesa ono mwana wa Mutesa tukumbira mwana wa Mutesa omutebuse